ebyokwerinda bibadde gulugulu maka ge yaliko ssentebe w'ekibiina kya FDC Kano Dr. Kizza Besigye Kasangati gyatwaliddwa abantu bagamba bataategedde. Zigenze okuwera essaawa 4 ez'okumakya nga buli ayingira mu maka ga Dr. Besigye poliisi ebadde emwaza buli wamu era ng'embeera ebadde ya bunkenke nga wabaddewo n'okusika omugwa wakati wa Lord Mayor ne poliisi bweganye emmotoka y'okuyingira mu maka ga Besigye. Oluvannyuma akkiriziddwa okuyingira wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi ba Besigye. Besigye alabiseeko mu bantu nga yaniriziddwa mu mizira okuva mu bawagizi babadde bazze okumukulisaayo omubadde n'okumuyimbira ennyimba ezimutendereza. Oluvannyuma lw'okuyimba oluyimba lw'eggwanga, Besigye ayogeddeko n'abawagizi be wamu ne bannamawulire olwo n'alubaviira ku ntono. Kano Dr. Kizza Besigye agamba ennyonyi olwabadde okukoona ku ttaka abantu batamanyi ababadde bambadde yunifoomu z'ekitongole ky'ebyennyonyi ekya Civil Aviation Authority bamukwatidde ku madaala g'ennyonyi olwamaze ne bamutwala eri poliisi eyabadde emulindiridde okumutwala ewuwe era nga yamuyisizza ku luguudo lwa Southern Bypass nate tennakawuka paka lwe yatuusiddwa ewuwe mu butamanya. Ne bajja ku nnyonyi kwennyini mbadde nfuluma bwe ndi ku nnyonyi era abasajja ne bankwata ne bansitula. Abansitudde olwaleero babadde mu ngoyi eziwandiiseeko Civil Aviation Authority ne banteeka mu mmotoka eya Civil Aviation Authority, si ya police. Civil Aviation Authority UAR Binachinana Musamvu why ya Civil Aviation Authority era yeyanzije ku kisaawe ne bayite manjo eyo ne bayita mu bukubo bw'ettaka okutuusa lwe bantuusizza ku kisaawe ekikadde motoka za poliisi gye zaabadde eyo gye banzigiddemu eri eya Civil Aviation Authority ne banteeka mu ya poliisi zibadde ez'obubangalizi pick-up zibaddewo nga 5 n'endala entono ebadde ezikulembedde kamotoka akatono zonna za poliisi awo ne zitandikirawo okudduka nga bayita mu bukubo obw'omu byalo. Besigye agamba wadde baamukutte ng'omutujju baamuvuze mu ngeri etali ya bulijjo ekyamusanyusizza kubanga baamuvugidde mu luseregende lw'emmotoka za poliisi ezaabaddeko n'obugombe kyagamba nti baamututte ng'omukungu era nga pulezidenti w'abantu. Era abo Kasangati ndowooza abamu babadde beebuuza oba mwami Museveni ate aze nnyo kubanga emmotoka zonna oluseregende lwa mmotoka za poliisi kale nno bye bakoze olwaleero byongedde okuggumiza nti mu ggwanga lino mulimu pulezidenti w'abantu. Besigye agamba tebaamuganyiza na kuggyayo emigugu gye ku nnyonyi nga ne paasipoota ye teyawandiikiddwamu ba ku kisaawe ky'ennyonyi nga bwe guba n'omuntu yenna abaakomyewo okuva mu ggwanga eddala. Emigugu gyange gye natambudde nagyo gyasigaddeyo kubanga saayise mu airport. Aba Kenya Airways bakankubira essimu nga nzija wano nga bangamba nti emigugu gyange gyasigaddewo bapoliisi babadde bagibasaba nti bagibawe ne mbagamba nti temugeza. Paasipooti yange yennyini tebakoonyeemu kugamba nti nkomyewo era atunula mu paasipooti yange alowooza ti sinaba kukola ki sinaba kudda kubanga era mu kisaawe siiseeyo. Besigye ategeezezza nti ebikolwa nga bino by'emu ku nsonga eziganye bamusigansimbi okweyunira Uganda. Agamba bwe wabaawo musigansimbi eyabadde ku nnyonyi naye embeera gye bamukuttemu yokka ebalemesa okujja mu Uganda. Kibaddewo olwaleero kirina okuvumirirwa ne sekuvumirira yenna kubanga kyakutyoboola eddembe ly'obuntu, kyakwonoona eggwanga lyaffe
mbadde mpulira mwami Museveni ne banne nga bagamba nti bayita bamusiga nsimbi bajje mu Uganda. Naye abadde ku kisaawe wali abamu be tutambudde nabo n'alaba abantu abankutte n'engeri gye bankuttemu nga bantwala, alowooza atya nti eno yensi gy'ojja kusigamu ki ojja kusiga ensimbi mu ggwanga bwenti. Besigye asiimye nnyo okwagala abawagizi be kwe bamulaze, kyagamba nti wadde omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi yabatiisizza okubasiba singa batimba ebipande bye, tebamutidde bagenze bugenzi mu maaso. Oluvannyuma lw'okwogera bino, Besigye asanyusiddwa abawagizi be ababadde bayimba ennyimba ezimusuuta. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria ne Eka Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.